Amina. Wasiria. Uyu musajja w'amaanyi kati mu Uganda. Era bikaba kubera kifa kwa Uganda mutegeeza asooka najjamu omusizi balowooza asanga najjako zibaseginya naasanga ekyo kyokka ebisigadde byo bijja kutawaanya naye olwokuba nti kyoyagala kiyitewo so kikolerera kugamba lwaki embeera yakinyikagobe ekiri wano eno ebambogo mu maka g'omugenzi kati Dr. Naskalisa era nga kigambibwa wetwogerera bode bagitutte mu ddwaliro ery'ekibuli bagenda kubanga bagitreatinga ate bagikomyewo then ate oluvannyuma enkya olunaku ku ssaawa 2 tubeere nga tumusaalira awo nyini ku nzikiti eby'ekibuli wetugenda okusimbulira tubeere nga ate tugenda mu kuziika ku kyalo mu disitulikiti y'e Ruhama agenda kubanga aziikibwa ssaawa 10 mubali kubanga mubeera ku mulimu abali ebyo afiiriddwa enfa gy'ewoga Hassan ate segiri nga swahaba wange nnyo mama ngambe muninde wange yinje mubuze nyumba ngene basinguze nze okadi baba Aisha ibadimpa batukoberako byetuba ngenda bugenzi wange wange ntwaje mutwala nga balabe nsaba nkube naye ekifaananyi kubanga omusajja oyo akoze simanyi kinsindikizo sasa wakati mungu ayambira nakati bakijako kubi batukebera kumbi buli wiki batukebera buli wiki babaliza Aisha huyu so ate kati konsindikiza ne wano mbwate vaawo newali vaawo naye owulidde ekigambo kya kambi segiri omugambi otya nate najja nakuba kansala nazenga byagala nnyo anti nawe nazekemeragani ndina olubuto saa kuyimirira nkubitege nimba nangamba njijjawo tovaawo tebale kisomokaa nga njagala genda kitalo nnyo ddala oluyimba olwekigenda mu maaso abakulembeze ab'enjawulo batuddemu okozi jembe yakoze alayansi nendaako sonabwekyo bwofunyewo akaganya kufe abapaakinze wano tusobola okugenda ne tutereezaamu katono paakingi tuyinza okuba tulina nfunda kyakaluka muolya jangu obeeko ekigambo kyoyisaawo nga naffe bwe tukola ku nsonga y'emikeka bambuse okugireeta abawali mu bangi abatuuse wano eno omukadde waffe
Deputy Mufti Sheikh Sembamba Abdallah Mulabi musomesa wangaawo, bakadde baffe Dr. Kasene Mulabi awo, bakadde baffe bangi. Nja kugezaako okubakoonako nga bwe naabasobodde inshaallah, ate nga bonna irimu ebajjudde mu mutwe. So na bwe kityo twagambye nti olw'okuba tuli wa mumanyi tugenda kuyiga paka ku makya. Omuzikiti gwaffe gwewambogo omusalira wali ewambogo kubanga era bwe gubadde omuzikiti gwe mu kyalo wano. So ebyo byonna bye tugatta nabagayinja genda mubabuulira buli akanaba keeyongeddemu naye ng'ebyakakase saawa 2 zikusanga ekibuli kusaalira ku saawa 3 ezinaabala okusaalira ekibuli tugenda luhanga kuziika ku saawa 10. Nja kusaba Sheikh Alkamu ojja kujja wano ekitaala wekyakira obeeko byotusomesa nga mutugere okukola ku nsonga y'emikeka inshaallah tusobole okukendeeza ku mboozi z'amaanyi yo n'asema. Funayo obutebe bulala busatu. والأمر في يساري لن أترك هذا الأمر. abebitiibwa mwenna abazze ku mukolo guno, kadde waffe Sheikh Abdallah Sembamba Deputy Mufti, bakadde waffe Sheikh Mutimba, Sheikh Omar Bakasambe, basheekhe abali ku mukolo guno, bakadde waffe badokita ab'ebitiibwa Dr. Kasengene n'abalala mwenna. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Lwatyo Allah tabaraka wa ta'ala aya gyetandise nayo yategeeza ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala surati Mulk yagamba nti alladhi khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ye Allah yakola okutonda obulamu nga Allah ekigendererwa kugezesa mu bantu ani analongoosa, ani anasinga muno okulongoosa. Nikibanga kiraga nti musituwangalira mu competitions, musituwangala mu mbeera ya kusingagana mu bye tukola. Nobeerawo alina ssente n'oba atalina, nobeerawo omwavu n'oba asinga obwavu, nobeerawo omufu n'obeerawo omulamu, nobeerawo omulwadde n'obeerawo asinga obulwadde. Bwe bityo Allah tabaraka wa taala yeteekateeka ensi. Kale na buli omu gy'ali ategeere nti Allah tabaraka wa taala alinako obuyinza. Owekitiibwa Allah mu aya emu yategeeza n'atugamba subhanahu wa ta'ala, qul yatawaffakum malakul mawti alladhi wukila bikum. Muhammad bagambye agenda okubajjamu emyoyo mwenna malakul mawti alayhi salaam. Nabbi oli amunyumyako yagamba idha qabada malakul mawti ruuhal mu'min, bw'abajjamu omwoyo gw'omuntu qama ala iffatil baabi, emirya ku mulyango gw'ennyumba. Amaze okujjamu wal ahlu bayti la sharsha'uha, wabeerawo abakaaba nga banakuwadde basasudde enviiri, waswalikatu bweyiriha, abakuba ebiwoobe nga bakaaba maziga olw'okufa kw'omuntu waabwe. Mubeeramu abali awo ng'embeera batabuseeko kwagala kwe balina eri muntu waabwe. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba yaqulu malakul mawti alayhi salaam waylakum mimman faza'i, ayimirirawo n'agamba nti abuzibu kyate mmwe, ma alqasu li ahadin minkum umra, nga sina bwenkendereza ku myaka 10 abakaaba, wala adhabu li ahadi minkum birisiki, sina riziki ya muntu gyentutte, wala qarabtu lahu ajara, n'okufa sinzamuleetedde okufaako, sinzamusembereza okufaako. Kati fa in kana shakayatukum wa saktukum alayya fa inna wallahi ma'mur. Bwe bwaba obusungu bwammwe n'okunenya kwammwe nti wakinzisa omuntu omwe, fa inni wallahi ma'mur, naye Allah ndagibwa bulagibwa okujja wano. Wa in kana dhalika rabbikum fa'tu bihi kufra, bwe munaakiteeka ku Allah nti Allah lwakyosse waffe fa'tu bihi kufra, mugenda kubanga maaso g'ekitiibwa Allah mwegaanye obukkiriza bwammwe gy'ali. Wa in kana dhalika rabbikum fa'tu bihi kufra wa in kana dhalika rabbikum fa innahu fi dhalika maqdur. Omunakiteeka omufuomo ekiba kyafudde naye tayagadde kufa, Allah akasemukaki. Wa inna lifikum auda, bakakasa abafiirwa nnyira kudda kummwe, thumma auda walumirakum emirundi n'emirundi, hatta la abqa minkum ahada, okutuuka wenda akakasa nti wali asigaddewo. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba falaw annahu yarawna makana, singa bajja okuziika balaba wayimiridde, wayasma'una kalamahu, ne mugenda ebigambo ebyo byayogera, nadhaharu an mayitihim, teyasigala mu kuziika, walabaku ala anfusihim, lyomwatandikako abakuluwe. Nabbi agamba nti hatta idha humila almayita ala nashi, okutuuka ekitula omuntu nga tumutwala tunamuziika, tumutuuka wetugenda omuteeka rafurafatuhu fawqa nashi, Nabbi agamba omwoyo guvayo ne gwogera nga tuziika, wawuwa yunadi nga gukowoola ya ahali, abantu bange weya waladi la tala'na bikum dunya, abantu bange mbadde ki
ensite mugizanyisa sinyangu ensite muzanyirako sinyangu fa ana jama'atul maru min hallihi wa min ghayrihi kunganyiza sene muhalila tabazikiza faqala malakul maut alayhi salam namga malakul maut ya Muhammad ala tara Muhammad tulaba أن الدنيا وما فيها بين الكبتين وجميع الخلائق بين عينيه ابتل بأذى النبي يتولى بنفس بنيان يوان فإذا نفذ أجل عبده أجل يوم تبيتوك نظرت إليه دوا لنيالي عرف عوالي من الملائكة قولون لمتك من سوينا بكم كتابات موسم ملائكة أنه مقبوض كموتوي وقدما منوي كم حديث النبي قال ما من بيت إلا وملك موتي تلما كذا مسلم وكجكم الله يتولى الملائكة نبكت يقف على بابه في كل يوم 5 مرات وعليكم يا يوم يمكن يوم من يتان فإذا وجد الإنسان قد نفذ أكلا سيغا سانغو متونغا الله يبيوكو يبيان تكلا تكلا يوندو دون قطع أجلا يكسر تشوف سيشوك جمونو يلقى عليه غمرات الموت جمونو يبير الساو بيواجه دي الساو تلي أماني الله كنا بطوارات دي توا دينا دكتا وانا إلا كويسو توينا نايي نورا والله الحمد لله مسجى وانغون ono sala ala nabi lunaku zirwali wakutano nalingira kusalamu eyo nali nzikirya amadala bwati nga bamuluka ne dokita namusibula namuwa sente zeyamuwa n'avaayo bwati n'afuma geeti kati mafuma wene muga nti yenge dokita mukwano gwo nanga nti ye mukwano gwange nnyo era yamwami nteeketeeke ekijula ejja kujjandabeku ono kati Allah subhanahu wa ta'ala watu tabaraka wa ta'ala atwala nga tayimaze kutegeera programu ziddako tayagala kumanya Allah yera twalakagwa Allah yazema akamkuba demo katubera tine yokola oba twaina mafuta bagemo kestali mafuta basibu okumenya uruti wallahi nga Allah amujemu tabaraka wa ta'ala batu Allah abana bali mu makuva kugamoka Allah nabademu enyoyo bavuga boda boda nabakiyake bali Allah namujemu tabaraka wa ta'ala abantu bakuma yoka abadaku ageza inaje ageza okuleta cyana bamulabi kwakubye sasi Allah nabutwala tabaraka wa ta'ala yamudde kanga yaina plan okudde waka tiyategedde bana okubye sasi jageze yokubye sasi Allah nabutwala bamulidi dabe waka bamanya ko mama ina bya ko nabi Allah ngatesite sente ina jamutwalira gofumange nyumba yo gotigama ati Allah gotutira gogendo kunziza ogenengo byokoze byebyo twetonere Allah